nange gwatugoberera agobera Spike News Uganda tukulamusaako nnyo ne tukwebaza gye tusaaka engalo ne tugamba mwana ekintu tukikosaganyiza era komenti tuzagalira ddala era tuziraba mwebale n'obubaka butuuka bwonna wonna kakati tugenze mu kitundu ekyandibadde ng'ekyokusatu ku kuggalawo okw'amasomero n'okuggalawo amatendekero agabadde gatendeka abasomesa. Ekintu ekyo nno munnange mukiraba ng'ekyangu naye kirimu ebyekusike bingi. Omanyi omugezi omu yagenda n'ayogera n'agamba, wuliriza ebigambo bino, yayogera statements zaali 3. Omusajja ono zaakoze bannayuganda mu mpolampola awo ffe nga tuguyita omuzannyo oba tulowooza nti oba munnaffe. Yagamba nti oba oyagala okuzikiriza eggwanga kola ebisatu bino oba kola ekimu ku bisatu. Kitegeera ekisooka yagamba nti destroy family structure, yonoona enzimba oba enkulaakulana eya family. Manyi mu family kugamba family yandibadde nga step esookerwako okuzimba eggwanga kuba buli kimu kitandikira mu family. Museveni akikoze bulungi okudestroyinga family z'Abannayuganda kubanga kati mu family zonna e Kampala oba Uganda awantu awasinga otasanga nga mukazi yaliwo, osanga abaana be baliwo buka, oba omusajja yasigala n'abaana oba omukazi yasigala n'abaana olw'embeera y'ebyenfuna n'emirimu kati mu Uganda nga bw'olaba bweri. Ekyo nimbye ojja kuddamu wansi awo. Ekyokubiri n'agamba destroy the education system, nti yonoona oba tattaganya ebyenjigiriza. Kitegeera akikoze bulungi, abaana baliwako emyaka 2. Kitegeera kati mu wakati mbaana okubeera ewaka ng'ekintu kinaba nakutuuka kyayekwesemu nti covid, kubanga nayagadde okubuuza nti kituufu abayi yali covid, era covid yeyaviiriddeko gamba nti amatendekero agasomesa abasomesa gaggalwewo. Covid yavuddeko gamba nti syllabus oba curriculum zikyuke. Covid bino ebintu byali bitegeke. Okitegeera omusajja ono nga tetunanawa kutuukaawo mukasangwa edda twalinga abaana balinga abasomesa Oluganda local language, naye kati musajja ebintu abireseemu gundi kati ebintu mubitegeerera namwe mubiraba. Kati ekyo wekimala okubeera successful nga wakikoze okiwulira education egenze efa. Era otunuulira nzijukira bw'oba otunuulidde n'emabegako wali prime minister bali bamuyita Maama Mbabazi yagenda n'agamba abasomesa ngemba mulowooza nti okubeera abasomesa nsonga nnyo, mugende mulunde embuzi. Statement eyo mugijjukira kwegamba kintu kyabwe kyakunafuya byabuyigirize byanjigiriza. Era olaba abasomesa ndowooza bantu abakyasinza ofuna ssente ntono wozigiragiranya n'abakozi ba gavumenti bonna ku mulembe gwa Museveni. Abasomesa kati baddira ne baggalawo nursery schools oba mubijjukira. Kati wuuyo abaana baliwako emyaka 2 ebyenjigiriza mubiraba bwabitabudde n'ekibuuzo wakati awo. Yes, grade 3 teachers and grade 5 zigaddwawo. Kati abasomesa bano plan ki eriwo etegekeddwa gavumenti gye bagenda okubeeramu ababadde bali ku level eyo, abakaddiye katugeze abagala retirement n'abalala mu tuluba eryo. Nteekateeka ki gavumenti ya Museveni gy'erina ku bantu bano? Ekyo nga we kiri awo omusajja yagattako ekirala n'agamba nti oba oyagala okwonoona eggwanga, you lower the role models and references. Kiki kye yali agamba wano? To lower the role model and references. Tunuulira eggwanga Uganda kati Museveni ye gavumenti yagenda netunuulira mu Central Region nga Buganda omutudde abantu abangi abagezi abasoma kwegamba y'entandikwa ya Uganda yonna kuba gwe mutima gwa Uganda.
n'agenda alonda ba full figure be ba presidential advisor. And imagine nandaba Buchamani basi baga kato babajo event ba Ismo Lexus ba Bebe Cool nawalala kati nawe obamanyi. Njagala otuleeyo otunuulire reasoning ya full figure. Oba full figure nga yatandise okwogera empimula gyawe mulamu. Omwana ki ayinza okuwa amagezi oba ayinza okugamba nti my role model is full figure olwa ABC? Soko tunulire ekintu ekyo muganda wange mwanyinanze mukadde wange yona gyoli full figure. Kati kikomyawo kwegamba kubanga sigwe mutwe naye ebintu ebyo ebisatu otunulira bulujjukira gavumenti ya Museveni ebikoze bulungi okusanyawo Uganda n'ennono. Abasajja abaalimu ensa yabateeka wansi kwegamba abamu abasse mu ngeri y'okuzanya nange abaleeta Museveni mwaleeta. Kati ekyo bwekimala okubeera awo ng'amaze okubikola successfully neegadde okubabuulirako list za gundi eza masomero gano amatendekero kwegamba agagaliddwawo n'agakyaliwo nti kiki ekyetaagisibwa okumanya obeerewo ng'okimanyi. Kati era bwe bali kubuuza myaka egijja mu maaso eyo gye wasomera oba tokyalina. Kati amatendekero gano gabadde gategeka abasomesa gatendeka abasomesa tulinawo list eyafizingiddwa out ne list eriwo kati gye bagambye mukati genda kufooka simanya university simanyi biki mugenda kubiwulira. Kanga kusomera ne district esooka wagiyita Bikungu Primary Teachers College esangibwa Mitoma. Mitoma I know is in Western Uganda. Netudda ku Buhungiro Primary Teachers College era naye ereeyo mu Isingiro Western Uganda. Tulina Bundi Bujjo Primary Teachers College. Bundi Bujjo still naye ereeyo mu Rwenzururu wansi eyo. Netubeera ne Busiko Primary Teachers College yo eri mu Eastern Busia. Netubeera ne Bwera Primary Teachers College naye eri mu Western Kasese. Netubeera ne Canon Lawrence Primary Teachers College Bolobolo esangibwa Lira North. Izo zagaddwawo kugamba zafizingiddwa out tetumanyi kiddako bwe tebasooka Shimoni nga bateekateeka okugizimba mu Kingdom Hall. Kati bazimba Kingdom Hall ate kati batugamba genda kubeera university mwetegeke mujja kuwulira. Netubeera ne Christ the King Primary Teachers College erigulu. Netubeera ne LP Primary Teachers College West Nile Moyo. Netubeera ne Jinja Primary Teachers College yo eri mu Jinja City. Netubeera ne Kabwangas Primary Teachers College Butebo. Kugamba Butebo eno yandibadde gundi Butaleja around there naye kati simanyi oba nayo district Butebo. Netubeera ne Kabukungi Primary Teachers College eri mu Masaka kati ennaku zinafuuka Kalungu naye yali mu Masaka. Netubeera ne Kaliro Primary Teachers College Eastern Uganda Kaliro district. Netubeera ne Kamulas Primary Teachers College eri mu Masindi. Masindi eno yandibadde Central Uganda naye kati eri awo bwetyo musajja buli kimu akyona. Netubeera ne Kapchorwa Primary Teachers College eri Kapchorwa North Eastern. Is it Eastern? Netubeera ne Kisoro Primary Teachers College is in Kisoro district, that's Western. Netubeera ne Kiola Primary Teachers College eri mu Kiola. Netubeera ne Kotido Primary Teachers College eriwa North Eastern Karamoja region. Netubeera ne Paida Primary Teachers College eri mu Zombo. Netubeera ne Rakai Primary Teachers College Bikira Maria okitegeera y'Abakatolika eyo bulungi kyotera. That's central.
tuba ne Rukungiri Primary Teachers College Western Uganda Rukungiri, tuba ne Sankta Maria Primary College yali mukono naye kati yekizibuikwe Central, tuba ne St Augustine Primary Teachers College Butiti Kyenjojo, tuba ne St Mary's Primary Teachers College Bukedea Eastern Uganda. Izo zonna nga bw'ozirabye ziringa mu 20 kugenda waggulu za phasingidwa out. Ojja kugenda okuwulira nti ettaka eryo kwe ziri omugaga omu yaligula $5,000 nti mwawulira ebyatuka ku byaleero. Omanyi kati bano abasajja bagenda ne batuteekateeka mu kukola ekintu ekigenda tuziba amaaso nga baziyitamu simanyi zigenda kufuuka university, simanyi zigenda kufuuka ki, ng'olwo bayiteekateeka kutwala ttaka nakulyewa. Kubanga ettaka lya gavumenti lyonna lye batwala tolaba accountability, tomanya kizivuddemu, tolina kyogamba nti oba ssente zaakozewe ziti. Ogenda okuwulira nti gundi yaligula $5,000, yaligula $7,000, yakigula $8,000 maaso ku lutimbe. Kati zaasigaddewo zibagambye simanyi zigenda kufuuka oba training center, simanyi university, simanyi biki ezigenda okuzingamira awo kubanga ali mu kuzifeezinga out. Tulina esookera ddala, tulina Arua Cooperative kwegamba ezasigaddewo ezo zisomesa abaana aba pre be basulayo nga wola abaana ba primary secondary nti basoma ne basulayo nga ttaamu etandise ne basulayo then okumulayo kutuuka ne badda ewaka. Pre basomesa aba pre n'aba in service kwegamba ekyo bwe kiri. In service basoma mu luwummula. Kati tulina Arua Primary Teachers College eri mu Arua District oba Arua City. Tulina Bishop Stuart Primary Teachers College Kibingo Mbarara City. Tulina Bishop Willis Primary Teachers College, it is in Iganga, Eastern Uganda. Tubeera ne Buleera Primary Teachers College Hoima City. Tubeera ne Bushenyi Primary Teachers College Bushenyi. Ne tubeera ne Canoni Apollo Primary Teachers College Fort Portal. Tubeera ne Gulu PTC eri mu Gulu District Gulu City. Tubeera ne Kabulasoke eri mu Gomba Central Uganda. Tubeera ne Kabale Bukinda Primary Teachers College eri Kabale. Kibuli eri Kampala District. Tubeera ne Kitigumu Primary Teachers College eri Kitigumu. Lolo Primary Teachers College Lira. Tubeera ne Moroto Primary Teachers College Moroto North Eastern. Tubeera ne Mukuju Primary Teachers College in Tororo. Tubeera ne Nakaseke Primary Teachers College eri Nakaseke. Tubeera ne Ndegeya Primary Teachers College eri Masaka. Tubeera ne Shimoni becomes Unity Kibra Municipality. Jukira Shimoni eno yasengusibwa kuva mu Kampala awo. Ne tubeera ne Soroti Primary Teachers College eri Soroti. Tubeera ne St Aloysius Primary Teachers College Ngola District. St George Primary Teachers College Ibanda. St John Bosco Primary Teachers College Lodonga Yombe West Nile. Ne St John Bosco Primary Teachers College Nyondo Mbale. Ne tubeera ne St Noah Mawagali Primary Teachers College Busuubizi Mityana. Kati zo zaasigaddewo kubanga zikola kizisomesa abaana mu luwummula ne mu biseera by'okusoma. Ezo zo zaasigaddewo naye zigenda kusomesa ki? Kyenkubuuza nti kikyali awo kintu kyakubuzaabuza bantu. Kyenjagala okubuuza kati abantu abasoma ebintu ebyo nga basoma busomesa obwo oba gavumenti eteeseteese ki? Ibona abafeezinze out bagenda kusigala nga balinga abataasoma oba bagenda kusigala nga bakola ki oba nga bali batya abatasobola kuddayo nti ate basoma ebyo. Wabanga waliwo omuntu nga yali yasoma ebyo then n'avaamu oba n'asoma ki bigenda kubalibwanga ki mu kiseera kye bifeezingiddwa out? Kubanga iyo strategy tetunagiwulirako. Omanyi omuntu ng'anaakojjako ekikyo asooka bw'atyo
ate wakati mu kubijjawo bino waliwo ekirala ekiyita munda eyo gavumenti y'abasajja abayiikira kitegeera. So bannange, amaaso ku ggwanga tulina okulwana okulaba nti ensi yaffe ebeera strategy, ebeera n'embeera ezinunula bulungi. Omusomesa okugenda n'ogamba nti omusomesa wa yunivasite alina okusomesa mu primary nakyo nekyetaaga obudde. Omusomesa wa yunivasite sente mmeka eziba zimugezeeko okusoma okutuuka paka ku yunivasite, omutoolo omuleeta asomese primary, ogenda musasula sente mmeka? Sente ki? Ebintu bino abasajja abaategeka ebintu bino jjukira baali bazungu ku mirembe giri mu 1934 dda nga noono omusajja tanajja mu ggwanga lyaffe okulyonoona. Kati munnange yabijjeewo era enteekateeka zonna ziri wansi eyo, ziri bukwaku. Jjukira yasooka tukwata kya mu maaso naddira mukyala we bwamanyi ataasoma, ye minisita wa education. Kati buli kimu bakikolera mu kisenge. Jjukira gavumenti y'abaŋŋanda, y'abako, ya mikwano, gavumenti ya Uganda. Kati teri awakana era batula ne bagamba nti kati tukole tuti nikiyita nga teri agamba. Jjukira n'ababaka ba paalamenti be twali twesigulirako batuuka eyo olubawo ebyabwe nga badda wano batandika kutuwuliriza, befuula aboogezi abalungi, befuula baki bwe kityo. Uganda zukuka. Spike News Uganda nga bulijjo kulwa Spike. Subscribe, share, like, oyongere n'okukola ekyetaagisa okulaba nti omukutu guno gukulaakulana, gende mu maaso tusobole okushutinga kyetwetaaga ffenna ng'Abannayuganda. Mbaagala nnyo era mbaagaliza birungi. Mukama abatukuumire nga batuleeta ebirala.